Omanyi mwefuula abatumanye ennyo kakati ndiwa. Ndirudda wamu abefuula abatumanye ennyo. Okiwulidde ekintu ekyo. Mwefuula nti mutumanyi nnyo kakati ndiwa. Genda ku kalendayo onootinge wenjogeredde ebigambo bino. Bano abawala bwe batalita katambi ka buseegu. Bwe batalita katambi nga beegadanga. Nja kuva ku internet. Buli kimu kyonna bakikoze. Buli omwana lwabeera nga talina nsonyi. Omuzadde bw'aba muwala oba wa bulenzi akatambi k'ebisiyaga kalindirire ng'ambaga. Kalindirire ng'ambaga. Bwetu bwe twabagamba era ne mbabuusa kwoli nkoko yasiyaga kitaawe. Ne mbabuusa. Ne mbagamba omwana oyo akoze buli kimu ku internet kuno. Ne mumulinde kutakatambi ka kisiyaga. Ne mbabuusa ti omwana yasiyaga kitaawe. Ne mumulinde. Biki ebyaddirira. Toyinza kuŋŋamba oli mwana wa buwala. Mukabuyonjo gye tutakwatira na ssimu. Gy'otayitabira. Gwe n'ogendayo n'odda mu shuuti. N'olikodinga vidiyo esooka n'egaana n'ogiddamu n'oddamu endala bw'oyasamye ebimwa. Ng'oli mwana wa buwala. Abo mubalinde ng'ambaga. Tuli ba ku internet kuno. Era bwente we nabagamba akankoko yasiyaga kitaawe. Ne mbagamba omwana oyo mumwegendereze waayita mmeka. Kati naabo mbagambye mufune we monootinga. Akatambi muli kalaba. Ebyo bye byange. Abo sibalwako nnyo sirwa ku muntu atalina magezi.